Sabula Bingo ofureka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Jabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama nga tulaba biki ebikoze amawulire era wa sebo kankusabe olamuse kubatuliriza ampuliriza nkulamusiza era nkwagaliza programu ennungi okugugulana okupya wakati wa President Salva Kiir owa South Sudan n'omumyuka we Riek Machar okuvuddemu n'abantu okuttibwa n'okusibwa kuvudde kuki okutwaliza wamu ebizibu bino ebipya bivudde ku babiri enjuyi ebbiri oludda lwa Salva Kiir Mayardit n'oludda olwa Riek Machar okulema okuteeka mu nkola endagaano y'emirembe ya 2018 omutabaganyi omukulu mu ndagaano eryo kyali ekibiina ekya IGAD Intergovernmental Authority on Development ekigatta amawanga agawerako mu kitundu kino ekyetondesa obuyembe ku ssemazinga wa Africa kati ampuliriza naye okutegeera obulungi oyina okutunuulira ensibuko y'okugugulana kw'abaana ababiri emabega Riek Machar yali agugulana na John Garang kuviira ddala mu mwaka ogwa 1991 Dr. Lama Akol bwe yakulembera ekiwayi ekyawakanya Garang era ne balangirira nti bamuwambye n'omuwamba kati mwaba bali ku ludda lwa Dr. Lama Akol omwali ne Riek Machar ne batabuka wabula oluvannyuma ne baddiŋŋana nga boolekera endagaano eyakazibwako Nairobi CPA Comprehensive Peace Agreement ya 2005 endagaano eyo yetabaganya Garanga ne Bashir ow'e Sudan ne bakkaanya nti tubaweeyo emyaka 5 nga muli mu Sudan eyawamu naye nga mufuddukanya ebintu mu South Sudan ate bwe gigwa kututegeka akalwako ekikunga abantu beesalirewo kakati eyo ye CPA 2.5 kati egenda okujja olwo Riek Machar ne Garanga ne baddiŋŋana tujjukira nti mu kaseera katono Garanga n'afiira mu kabenje k'ennyonyi yali afa Uganda kakati Salva Kiir n'akwatamu nga Riek Machar mu myuka we kakati 2013 jjukira 2011 ne bakuba akalulu k'ekikungo ne basalawo Sudan efuuka ensi eyeetengeredde kakati mandeeti ya Salva Kiir yali eggwako 2013 kati nga basalawo bwe tuba twezza obujja ani agenda okutukulembera kati nga bamu mu kibiina ate nga banene ddala bagamba Salva Kiir k'otufuze okuva Garanga lwe yafa kati nga tweyubula twagala tufune obukulembeze bupya kati Salva Kiir ng'ali ku ludda lumu nga Riek Machar ali ku ludda olulala olwalimu abantu abawera mwalimu mukyala wa Garanga Kano Nyadenge Garanga mwalimu ssabuwandiisi w'ekibiina kya SPLM mu kiseera ekyo Pagana Amamo n'abalala ebigambo ne bawanyisiganya bingi mu Desemba oyo mu 2013 nga gwa kati mu Desemba ne batuuza tabamiruka gwe bayita NLC National Liberation Council lukiiko olukulu olusembayo kuba olw'okuntiko olwa SPLM bwe lutuula mu Desemba wa 2013 lwalina kumala nnaku 2 olunaku olwasooka ne bayita bannaddiini kubanga ebigambo byali byogeddwa byali bingi ne babasabira ne basaba enjuyi zombi bannange mukakkane Sudaani ebeere wamu okusaba obukoggwa okwogera ne kutandika Salva Kiir mu kwogera kwe nga ggulawo mu kifo ky'okwogera ku Sudaani ey'omu maaso ne SPLM ey'omu maaso akazito yakateeka ku mumyuka we yali amuliraanye kubanga jjukira mu bitiibwa ono aliraana munne nga buli kaseera gwasongako kyekizibu kya South Sudan n'abalala bamwagira nga Ssabuwandiisi Pagana Amamo enkeera aba Riek Machar bonna tebadda mu National Liberation Council ekyaddako kwe kulwanagana nga Riek Machar agamba ababe ekyabalwanyisizza abasirikale mu magye baali batandise okubajjako emmundu Saidi ya Garanga ejja kuba Riek Machar emmundu jjukira ya Salva Kiir
Salva Kiir abasinga badinka aba Riek Machar abasinga banwera kati Riek Machar bali bagezaako okubajjako emmondo zaabwe olutalo ne lubalukawo olw'omutawaana olutalo bwe lubaluka era ebitongole ebyenjawulo nga muli ne IGAD ne bitandika okunoonya bubitabaganya ababiri ne baddiŋŋana mu 2015 mu ndagaano era omukono baaguteerako Addis Ababa mu Ethiopia bamala ogiteekako Riek Machar n'akomawo era bakole bonna ng'ono mumyuka wooli era nga waliwo ebikanyiziddwako bye balina okukola mu kiseera ekigere kaakati gavumenti yatambulako akaseera katono omwaka ogwaddako olutalo ne luddamu ne lubalukawo ku luno jjukira luli lwatandikiramu NLC National Liberation Council 2016 lwatandikira maka gabwa president ge bayita J1 Palace mu South Sudan kakati wakati mu kusika omuguwa Salva Kiir yayita Riek Machar mu J1 bwe basisinkana ne babaako bye boogera n'abamawulire ne babayita ne babaleka mu kisenge ekiteesezebwamu nga bali bwe banaamala okukanya bajje bafulumye ekiwandiiko ekyawamu joint statement abamawulire baba batudde eno lunaku lulamba balinda ekiwandiiko batandika kuwulira masasi mu J1 gajja n'eno gye bali gayita madinisa kwegamba lyafuuka eddwaniro songa bali bagenze mu kuteesaganya na bano baliyize biva kuteeseganya obubaka bwe bannansi kukakkana nga masasi bano nga batandika kuyingira ntebe wansi kwekweka ab'amawulire bagenda okumagamaga nga balengera Riek Machar n'ekibinja kye n'abakumi nga bafuluma geeti ennene eya JA1 nga boolekera nsiko n'ekibuga Juba ne bakifuluma ne bayingira ensiko yayita mu Congo paka mu ggwanga lya South Africa era Katonda afiire ne mu nsiko kubanga olugendo lwayina ebitundu byatambuza ebigere okumala ebbanga ddene abajjukira obulungi waliwo ebifaananyi ebyafulumya ebya Riek Machar nga n'ebigere bino bijjudde amabwa kugamba nga embeera yali nzibu era naga nti mu kiseera ekyali omuduumizi w'amagye General Malongo yali aweereddwa n'ebiragiro okutta Riek Machar mu nsiko yonna gye bamukwatira tebasobola kumukwata yadduka n'agenda paka South Africa enteeseganya ne ziddamu enteeseganya bwe ziddamu zezaavaamu okukaanya okwa 2018 era baddemu batambulire wamu naye ng'era bulijjo nga bataddewo ebiyiina okukolebwa kubajjukira kati bano bombi bafugira wabweru w'amateeka nti okulonda okwalina kubanga 2013 yali ayina kuteekateeka kulonda kati emyaka egisoba mu 10 olwavaawo mpitiro tebafunanga mukisa gutegeka kulonda yembeera mu batambulidde kakati okukaanya okwo peace deal ye yakulemberwamu IGAD yalimu ebintu ebyenjawulo ekisooka nga balina okugatta amagye aga Riek Machar n'aga Salva Kiir bakolemu eggye limu erya Sudan balina okuwandiika ssemateeka omupya wa Sudan balina okuteekateeka okulonda jukira tusobola kuteekateeka kulonda nga ssemateeka tannabakukolebwa balina okuteekateeka okubala abantu bamanye bantu bameka bali mu ggwanga erya South Sudan balina okufuukula nti obubinja bw'abamukwata mundu obuli ku njuyi zombi abadinka babuyina ng'ogjeekejje ne ku ludda olw'abanweri gye bali nga akabinja koleka bayita White Army era ke kamu kukavuddeko ensasa geeno nabo bayine mundu kati mu ndagaano eno bakkaanya obwo bwonna tubuggyeko mundu zibeereza gye naye nga n'ejje eryo liririmu kuba kati oyina amagye ga biwayi bibiri oyina SPLA eya Salva Kiir naye oyina ne SPLA-IO ekitegeeza in opposition eya Dr. Riek Machar kakati endagaano bagamba balina okukola eggye limu obubinja buli babuggyeko emmundu naye wetutuukidde olwaleero wiiki ewedde webaddiddemu okulwana ku ebyo byonna tekuli kye baatadde mu nkola kye baali bagenda okuteeka mu nkola kwali kulonda omwaka oguwedde naye ng'embeera era twakyogerako wano ng'embeera yonna mu South Sudan tesobozesa kulonda okwo kubeerawo okujjako ng'ogenda kutegekera Juba yokka kati okukakkana Salva Kiir yali alemeddeko nti yagenda kutegeka abanaalonda be banaalonda akooye okubeera pulezidenti nga si mulonde kakati naye embeera
ne mukaka kusaawe envanyuma n'ebyokulonda n'abijjamu enta. Kakati yembeera mu batambulire tugenza kuyingira omwaka guno. Kakati oluvuvumo ne luyitingana mu kitundu ekya Upper Nile. Riek Machar ekimu ku bifo gyasinga okuba n'amaanyi. Nga oluvuvumo lugamba nti amagye aga South Sudan naye kati oyogera ku kiwayi ekya Salva Kiir kyagala okujja emundu kuba White Army ne bamukwata mundu abala abatali b'amagye. Jukira ekyo kyekimu ku by'endagaano naye tekirina kukolebwa ludda lumu. Balina kukikola nga bali wamu nga n'ejje baligasa ejje lye batagattanga. Kakati bali ne beesooka amagye ga Sudan ne balumba enkambi mu kitundu ekye Nasir. Kakati bwe bagirumbye ne battirawo n'abasirikale mwabaddemu n'ejjeno eyafudde. Ng'era ensonda ziraga nti nga bakolagana butereevu n'aba SPLM-IO in opposition aba Riek Machar. Kino bwe kyamaze okugwawo mu kitundu kino ekya Upper Nile, Salva Kiir Mayardit n'alagira abakulu ab'enjawulo balowooza nti balina omukono mu kino ku ludda lwa Riek Machar bakwatibwe. Ye biragiro byaweereddwa bamukuumire makage nga takyasobola kwetaaya. Riek Machar. Yes. Okay. Ate abanene b'ab'enjawulo omuli omuduumizi w'amajege General Gabriel Duoplam oyo n'akwatibwa ne we twogerera akyali mu nkomi. Minisita w'amafuta Port Kangachol naye y'omu ku b'amaanyi mu SPLM in opposition naye n'akwatibwa. Teyakwatiddwa yekka, baamugye waka abakuumi baatwaliddwa n'ab'omunju bonna, wabula okwosa jjo abamu ku b'omunju baasumuluddwa naye ye akyaliyo. Kakati ku lwokuna lwa wiiki ewedde minisita avunaanyizibwa ku kutakabanira emirembe mu South Sudan Stephen Paul Kwol naye n'akwatibwa, wabula ku lwokutaano n'asumululwa. Mu kiseera kyekimu ne wabeerawo ennyonyi y'ekibiina kya Mwanga Amagatte eyasindikiddwa mu kitundu kino ekya Upper Nile okubaayo abantu bejjayo. Mu be yabadde enona mwe mwabadde n'omu ku bajenero mujje ku ludda olwa Salva Kiir. Kakati abalwanyi bali abanwero ennyonyi ne bagikuba era ababadde mu bangi baafudde nga mwe muli ne genero ono. Era ekibiina kya Mwanga Amagatte ekifulumya ekiwandiiko ekikambwe nga kivumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa abalwanyi okuva mu kitundu kiri ekya Upper Nile, era n'amawanga agawerako nga gakulemberwa America gawadde ebiragiro ebikakale eri bannansi baabwe abasangibwa mu South Sudan. Naga nti okuggyako nga oteekeddwa okubeera South Sudan mu kiseera kino kubanga olina omulimu gw'enkizo gwokola nga gwa kibiina kya Mwanga Amagatte, bwe gutaba gwa nkizo kyekiseera oveeyo kubanga embeera si nnungi ate n'ekiddako mu kiseera awo eky'omu maaso kizibu okumanya oba embeera enakakana bwekyo kubanga vaawo mpitewo tannagwa mu kiseera kyekimu. Kakati ku lunaku olwokubiri ayina wabeerawo omubaka wa palamenti omulala era y'omu ku bakulembeze ab'amaanyi ku ludda lwa Riek Machar akiikirira Nasir Kawunti. Kati Nasir Kawunti esangibwa mu Upper Nile. Jjukira eno ebizibu byonna gye byatandikidde naye abadde tannakwatibwa. Wiiki ewedde yonna baakutte abanene n'asigala ebbali. Kakati ku lwokubiri lwa wiiki eno naye yakwatiddwa. Omubaka ono ye Gatwech Lampwatch akiika mu palamenti nga wa opposition SPLM in opposition naye yakwatiddwa. Era ensonda ziraga nti asibiddwa mu kifo kye bayita Blue House. Blue House kyekitebe ekyekitongole ekikese kye bayita National Security Service. Munansi wa Sudan yenna bw'oyogerako naye ekitongole kino n'ekizimbe kino kitiika. Nyina omuyizi wange yali akola masters degree nga mu supervising aweeyo South Sudan, yakola okunoonyereza ku mbeera y'abannamawulire mu ggwanga eryo. Naye mu kunoonyereza kwe akulaga nti okugamba nti munnamawulire atwaliddwa mu Blue House omanya byonoonese nti wakiri osobola okuvaayo naye embeera gy'oyitamu
sisinyawo so Blue House si kigambo kya kuzanya mu banansi ba South Sudan so kakati omukulu ono gatwe ekiramu kyekifo gye bamukuumidde okuva ku Lwokubiri ekimu ku biyinza okubanga byamukwasiza omwezi oguwedde ye ne banne okuva mu kitundu kino ekyenasel bafulumya ekiwandiiko mu kiwandiiko ekyo nga balabula gavumenti ya Salva Kiir obutongera majje mu kitundu kyabwe okujjako ng'emaze okukkaanya n'abantu ba bulijjo abali mu kitundu kino kakati mu bufunze alinga awagira ebikolwa ekyo tekikwewunyisa nti bwamala okwogera ebyo White Army nekola obulumbaganyi ku nkambi y'amagye enasel nga ye amaze okulabula kubanga ye ne bannabyafuzi abalala be bafulumya ekiwandiiko ekyo tekisooka tebakyayagala amagye malala aga Salva Kiir mu kitundu ekyo ate bwe baba bakugaleeta balina okusooka okwebuuza ku bantu abasangibwa mu kitundu ekyo kakati yakwatiddwa ku Lwokubiri nakati akyaliyo ku Blue House mu mbeera eno yonna aba IGAD bafulumizza ekiwandiiko nga bawanjagira General Salva Kiir Mayardit omukulembeze wa South Sudan ayimbule abantu ba Riek Machar bonna bakutte okuva wiiki ewedde IGAD egamba nti kino bwe kitaakolebwa endagaano ya 2018 eyolekedde okugwa obutaka okuyimbula bonna ne Riek Machar okumuggyako olukomera lwe bamutaddeko olw'abasirikale omukuumira mu makaage so kakati tulinze kulaba oba General Salva Kiir anaagondera ekiragiro kino okuva mu IGAD tulina ebyakkaanyizibwako 2013 se 2013 2018 ebisooka 2015 nebigwa obutaka 2016 ne baddamu 2018 okirese bulungi olwaleero tuli mu 2025 abantu kisanja kiramba ekisuka ne mu kisanja kisukamu abantu bebamu be bakyali mu kugugulana tulina essuubi nti basobola okukkaanya ekibuuzo kino kibuuza nnyo buli lwe tubeera ku nsonga kubanga lwa nsonga tubaako bye tukkaanyizaako naye nebikola ki nebigaana kati ekyaleero tubadde tetukisuubi ng'olowooza nti Sudaani weeri pulezidenti wayo n'omumyuka we ndowooza nti kibadde kisuubirwa olw'ensonga nti kasita myaka gino kuba 2018 okutuusa olwaleero ono 2025 myaka 7 ku byonna tewalina kintu na kimu kye mutadde mu nkola okuggyako Riek Machar okubeera omumyuka mukyala we n'abeera minisita wa internal affairs era dokita eyo ye BCC ekibuuzo kyange ono mumyuka baasi ekyo kiwedde naye ebisigadde so kakati obuzibu obuliwo nti abantu abakulembedde ababiri Riek Machar ne Salva Kiir kirabika ku bombi tekuli mwetegefu kuseeseetuka tekuli mwetegefu kuseeseetuka Salva Kiir tayagala kintu kyonna kiyinza kuba nga kikendeeza ku buyinza bwe Riek Machar tayagala mbeera yonna emukkakanya kubanga bw'ogatta amagye amaanyi go oba ogakendeezezza kati amaanyi gaalina nti tasobola banne babakutte naye ye waali kubanga alina amagye ekyo Salva Kiir akimanyi 2016 baali mwana omukwatira mujje wano amaka g'obwa president kubanga bakimanyi ne mu state house yali ayingiddeyo n'ababe abakuumi in fact Salva Kiir bwe yali amugugumbula mu kiseera ekyo ng'ebyo naye bimaze okubaawo bwe yali ayogerako ne bannamawulire yagamba omusajja abadde ayagala nakumuttira omwo kuba yagamba nti bagenze okukizuula nga yayingidde mu meeting ne Salva Kiir ng'ayina ne pisito ekintu ekitakkirizibwa nti toyinza genda kusisinkana mukulembeze wa South Sudan ate n'oyingira ne pisito yo Riek Machar yayingira naye kubanga ekisooka nabana abasirikale ababulijjo si ye muntu gojja okumala gateekako ekifuba nti tugenda kukokebera kati mukavuvu nga mwe bategeera nti yayingidde nayo kati Salva Kiir ye n'akiteeka ku Riek Machar nti Riek Machar abadde ayagala kumutta kwe kuyingira ne pisito so nga ate ne Riek Machar agamba
nti Salva Kiir yali amuteze kakodyo amuttireyo kyekirwaki naye yajja yetegese ebinaddako. So kati okusoomozebwa okusooka kuli ku bantu bano bombi ababiri nti tekuli mwetegefu kuseeseetuka mu kiseera kino. Oba oli awo ababiri bwe baliba bavuddewo wayinza okubeerawo bingi ebikyuka. Ekirala bakajiiko natabula nga bwe batabula bwolaba mwanga DRC n'amalala bo eno yembeera esinga okubakolera nti okuyiikuula biri bye bayiikuula bano nga bali mu kulwanagana kwanguwa ate ku layisi olw'embeera efaanana bwetyo. Bano tebalina busobozi busobola kuduumuula miwendo nga buli ajjayo investor gw'oleeta aba atunze mwoyo nga nkoko emira ensanafu. So bali abacapitalist abaganyulwa mu biseera by'entalo eno yembeera esinga okubakolera. Ekirala kyendowooza ekisobola okuyamba South Sudan era nga nakyogerako dda nti ebizibu South Sudan byerina ekimu ku kiyinza okugiyamba okendeeza ku bunkenke bakkaanye ku kugabanya obuyinza. Amasaza gano g'owulira Jongole, amasaza g'owulira ga Upper Nile, ekimu ku bye balina okukkaanyaako ku nkomerero okendeeza ku buyinza okubujja ku senta ejjuba. Ekyo kisobola okuwa abantu abamu ku buweerero nti ne bwe tuba tetufuga Juba naye tulina obuyinza okwekolera ku bintu bingi ebyenjawulo eno gye tuli. Amawanga gali mu kusoowagana okw'ekika ekyo kyekimu ku bibayamba. America singa teyayina nsi ya federal singa teyayina nfuga ya federal singa yakutuka kutukadda naye baali babaga ssemateeka waabwe mu kye bayita Continental Congress myaka gye1700 mu kusuka omuguwa okw'amaanyi okwaliwo masaza ag'omu bukiikakkono, masaza ag'omu buvanjuba, amasaza ag'omu bukiikaddyo balina okugugula n'okwabwe n'okwewalana. Naye ekimu ku kyabaleetera okuseeseetuka kwe kukkaanya nti obuyinza bwe tugenda okuteeka e Washington bwe buno naye nammwe mugenda kusigaza obuyinza buno bwe buti. So ndowooza nti byebimu ku bisobola okuyamba eggwanga lino erya South Sudan. Twawule tutya obutakkaanya e South Sudan ne Sudan y'ekatumu byanjawulo nnyo. Ensi yali emu nefuuka bbiri nezifuuka bbiri. Ab'e Khartoum ne bataaba obukiikaddyo. Kaakati ab'e Khartoum ne batambula bulungi mu kusooka naye ate byabagwako kati ate bibi nnyo n'okusinga ebiri e South Sudan. Wakati e South Sudan ekiriyo terunaba kubalukawo olutalo lw'amaanyi olwaddala nga lwoyina mu ggwanga ery'e Khartoum. So ntalo bbiri mu nsi bbiri ezeetengeredde era zanjawulo kyekiriwo kati okwawukana nedda nti emivuyedde egy'e South Sudan gyabeerangamu nnyo omukono gw'e Khartoum kati omukono mutono kubanga kakati ate ne Khartoum yafuuka ya kirwanire byeyina na bingi nnyo okusinga ebye South Sudan. Ekyo kikindeesezza nti omuntu asobola okubula mbadde ndowooza wano ng'onnyonnyola nga ndaba eri bwe twogera ku Kasaddani eya Khartoum waliyo entalo zaayo kati ate naye noleeta South Sudan naye waliyo entalo zaayo nga kyangu nnyo omuntu obikola ki okulooza nti olutalo leero so nga nsi bbiri za njawulo. Tugendeko mu Ukraine. Abakungu aba Ukraine basisinkanye omulundi ogusoose e Saudi Arabia okuteesa ku lutalo wakati wa Russia ne Ukraine. Biki bye batuuseeko? Ensonga ze batuuseeko zibadde ziwera kubanga ekyamazima eno ebadde ensisinkano ya byafaayo. Ekisooka yensisinkano yasoose bukya Trump ne Zelensky batabuka wabadde wakayita wiiki bbiri ng'ababiri batabuse mu White House. Bwe batabuka Trump n'alangira nti n'obuyambi abuyimirizza obugenda e Ukraine omuli ogw'emmundu omuli n'obugabana amawulire ag'ekikesi mu byekijaasi. Kakati ensisinkano eno egenza okubeerawo ng'ebyo tetunnabyerabira wiiki nga bbiri ze tukubye amabega. Ekirala ensisinkano eno egenza okubaawo nga tujjukira nti waliwo ensisinkano eyasooka wakati wa America n'eggwanga erya Russia era nga bali ku lutalo eyayombye ennyo Ukraine
neyombye ennyo neggwanga namwanga agenjawulo ku lukalu lwa Bulaaya agawagira Ukraine. Wabula Marco Rubio era mu kiseera ekyo yategeeza Ukraine namwanga ku lukalu lwa Bulaaya nti temusaanye kweraliikirira gye binaggwera nammwe mujja kuba muyingiziddwa mu nteeseganya zino. Era ndowooza ekigambo kya Marco Rubio omuntu kati agoberera politics ono ayina okukitwala nga si kyakuzannya. Oyinza n'okuva ku bya mukama Donald Trump naye ebigambo byosaana okubyetegereza ku buli mutendera. Osaana okubyetegereza ku buli mutendera. So ku nkomerero kyeyayogera Marco Rubio kituukiridde nti ne wabeerawo ensisinkano kati ng'eri wakati wa America ne Ukraine. Bagenza okusisinkana America ng'ekina ekiwandiiko kye yabaze. Mu kiwandiiko kino eyagala wabeerewo okusooka okusirisa emmundu okumala ennaku 30. Ebiri munda omwo tebannaba kubyanjula kubajjukira ate balina okumala okwegeyamu ne Russia. Naye mu principle Ukraine yo yakkiriza nti neetegefu okuzikiza emmundu okumala ennaku 30. Kakati mu nsisinkano eno Trump yasindise Minister w'ensonga z'amawanga Marco Rubio n'asindikirako n'omuwabuzi w'amakago ga President ku nsonga z'ebyobutebenkevu. Nze omuntu alaakulira ebyobutebenkevu waba okiyita omuwabuzi omuntu wakitegeera mu context ya Uganda ayinza okukinafuya. Twalabyeko omuwabuzi wa President ng'ali ku lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi n'agamba nti mbadde ndudde okulaba mpa omukisa nkusanyuse. Kakati bw'okozesa context yeeyo atuwuliriza ayinza okulowooza nti bw'oyogera ku Mike Waltz twogera ku muwabuzi afaanana bw'atyo. Ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobutebenkevu mu maka g'obwa President. So kakati Mike Waltz ne Marco Rubio Trump be yasindise. Ate ye Zelensky n'asindika akulira ebyemirimu mu office ya President Andriy Yermak be basinkanidde e Saudi Arabia. Ampuliza nkutegeezeza nti America yabaze ekiwandiiko ng'eyagala Ukraine ekikkirize ne Russia yasoose kukyanjulira Ukraine nekkiriza nti neetegefu okuteeka wansi ebyokulwanyisa okumala ennaku 3. Kati buvunaanyizibwa bwa America ekiwandiiko kye kimu okukisitula ekitwale eri Russia ne Russia ekikkirize bwekikkiriza olwo emmundu ojja kuzikira okumala ennaku 30. Naye olwo n'ebirala ebyakanyiziddwako. Ekisooka Ukraine bwe yakkiriza okuteesa kwa America Trump n'ajjawo n'envumbo gye yabadde ataddewo ku buyambi omuli ebyokulwanyisa bye yabadde ayimiriza n'okugabana amawulire ag'ekikesi. Envumbo eyo yagijjeewo. Era mu kukaanya kuno Zelensky ng'ayita mu chief of staff we yasindise era nakkiriza nti ajja genda maaso okuteeka omukono ku ndagaano eri gye yalina okuteekako omukono ng'ali mu America ewaayo ebyobugagga eby'omu ttaka eri Abamerica mu ggwanga erya Ukraine. Kale dakiika emu tujjewo obubaka buno tukomewo oba okuteeseganya wakati w'abakungu ba Ukraine ne Ukraine ne America bakaanyiza ku nsonga nnyingi. Era oluvannyuma Trump yagambye mwetegefu n'okuddamu okukyaza Zelensky kubanga jjukira bwe yali amugoba yamugamba bw'onooba mwetegefu okuteesa ojja kudda oluggi lukyali luggule. Kati amulaze nti mwetegefu yamwetondera mu bbaluwa. Ate ne chief of staff bwe yasindise Yermak bwe yabadde tannasimbula kuva Ukraine genda Saudi Arabia yawandiise ekiwandiiko muzungu gy'ayita op-ed article mu Guardian ng'atendereza Trump. Ebigambo bye yakozesezza bifaanaganako n'ebya mukama we ebyali mu bbaluwa ng'awandiikira Trump ng'agamba nti obukulembeze bwe obw'amaanyi yakozesa ekigambo strong leadership bujja kubayamba okutuuka ku mirembe wakati wa Russia ne Ukraine. So kakati yagambye nti mwetegefu n'okuddamu okukyaza Zelensky mu ggwanga erya America. Mu ggwanga erya Russia bino nga bimaze okubaawo omwogezi wa gavumenti ya Russia Peskov yatuuza olukuŋŋaana lw'abamawulire lwatuuza buli wiiki okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Kakati yagenza okulutuuza nga bino byakagwawo eby'e Saudi Arabia. Abamawulire ne bamubuuza ku nsonga eno n'agamba nti nabo babiwulira naye tebannabifuna mu butongole. Era n'agamba nti asuubira wajja kubeerawo okwogeraganya okutongole America etegeeze Russia mu butongole kiki ekyo kye bakanyizaako ne Ukraine. Russia eryoka eraba oba kigikolera oba tekigikolera. Okusalawo ku nkomero kulina kubeera kwa ggwanga lya Russia. Peskov bwe yagambye. Naye n'agamba nti balina essuubi. Era waliwo omunabyobufuzi wa Russia omulala
ngayogera ku ndagaano eno naga nti yadde tebannamanya kawonvu nakaga kagirimu ne balina essuubi nti basobola okuggusa ebintu bingi ne Trump era ensonga gye yawadde eri bweti yagaye nti Biden babadde bamulabanga enemy omulabe ne Trump rival kanaga nti rival wanjawulo ku enemy enemy mulabewo taba na kalungi kakwagaliza rival gwovuganya naye mulwanira kifo kyakubeera kirimaanyi kakati naga nti n'olwekyo olw'okuba Trump ali mu kiti kya rival basobola okubaako ne bye bagosa bingi era mu bufu obwo America emaze okutegeeza nti Steve Witkoff omubaka wa America ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu naye ng'abatugoberera mu manyi obuvunaanyizibwa Trump bwamutisse mu nsonga ze Russia nti zino zibaddemu okuva ku ntandikwa yadde ofiisi y'endala naye Trump yamwewola n'amujja eri n'amuleeta mu nsonga zino eze Russia era tujjukira nti mu nsisinkano y'Abarussia ne America yali ye Saudi Arabia so nga ne mukuta omusibe Trump gwe yasoose okununula Russia nga yakalayira era yasindika Witkoff ye yamukimu nolwekyo tekisaanye kwewuunyisa nti lwaki ataavunaanyiza ku nsonga za Buwarabu Trump gwasindise e Moscow ate nzize mwogerako nti muntu wa Trump wakulusegere so bwayogera ekigambo omanya nti ne Trump awo wasibidde kakati esaawa yonna asuubira ogenda e Russia okwongera okwogera ku ndagaano eno gamba olege Russia gagamba nti gakakasiza lunaku lwanca nti Witkoff bw'anaaba atuuse wajja kubeerawo n'emboozi ey'akafubo ku lukomo lw'essimu wakati wa Vladimir Putin ne Donald John Trump ne Peskov mu press conference y'okwosa gyo yakisiinyizaako nti okwogeraganya nga kumaze okubeerawo ku mitendera egy'enjawulo emboozi eno ejja kwambuka okutuuka ku bakama bafe ab'oku ntikko ku lukomo lw'essimu si kusisinkana butereevu kuba ate ekyo nakyo kirala kitegeeza nakyo bingi so kati okutegeeragana kwabwe n'ensisinkano zaabwe zikyali ku mutendera gwa ssimu so ku nkomerero ya bino byonna tusuubirayo okwogeraganya wakati wa Donald John Trump ne Vladimir Putin ku ndagaano eno wabula ekibuzo ekinene ekiri mu ddiiro Trump endagaano eno anaagigoberera kubanga jjukira Zelensky bwe yali atabuka ne Trump n'omumyuka we JD Vance yabaga nti okwogera kyeyayita diplomacy tuzze tukibeeramu ne Putin nitakuuma kigambo ki nolwekyo kipya ki kyemwogerako kakati ekibuuzo awo ekiri nti ku luno nti Trump Putin anakkiriza ebintu byonna nga bwe biri mu kiwandiiko kino oba anaabaako kyagamba nti ekyo mukijjeemu kubanga yo Ukraine yakikkiriza bukolokolo okumukusomoozebwa Putin kwalina mu kiseera kino kuli bwe kuti nti bino bigenza okutuukawo ng'amaanyi ge gamweyongedde mu lutalo naddala mu kitundu kiri ekya Kasiki jjukira ekyo Zelensky kye yali akozesezza naye okufuna akanyeebwa kwanaasinziira okwogerera kati ebitundu ebisinga obungi Kasiki Putin amaze okubyeza mu bbanga ettono lyetukubya amabega ekirala endagaano yadde Zelensky anenya Putin okuzimenya naye bw'otunuulira endagaano ey'e Minsk abazungu bagiyitamu kuguumaaza bo bennyini Vladimir Putin bwe bamala okugikola musajja wattu ne yeeteekateeka okugigoberera ate ne bagamba Zelensky nti ebiri omwo tobigoberera tebikola kakati singa Putin akkiriza America nemukola kyekimu kye baamukola mu ndagaano ye Minsk 2014 ne 2015 ejja kumusigaza ng'alabika nga munafu maaso g'Abarussia tebasajja bano bayinza batya okutega obukodyo bwe bumu buli kaseera n'obugoberera naye mu kiseera kyekimu bw'agaana n'agigoba bukolokolo Trump ajaga nti mulabye oyo yatayagala mirembe jjukira nga ye Trump azza kugamba nze njawukana ku Biden njagala kukolerera mirembe era Marco Rubio bwe yabadde ayogera ku ndagaano eno yagambye nti now the ball is in their court ng'ategeeza Russia nti kati ffe olubimbi olwaffe tulumaze ekisigaddeyo ky'Abarussia so okwo kusoomoozebwa eri Vladimir Putin mu njogera y'abazungu balina bwe bagamba nti damned if you do damned if you don't yembeera Donald John Trump gy'ataddemu Vladimir Putin kubanga ate ekirala kiri nti
Singera agaana America wansi wa Trump neyongera okuwaga Zelensky olutawo ne lweyongera emyaka emirala ebiri kizibu gw'okubeera sure nti buli lutawo lweyongera gojja okusinga enkizo tutera okwogera wano ku kye bayita the law of unintended consequences singa lweyongerayo n'oyeba abarashi oli bagamba ki nga waliwo omukisa ogw'okukimaliriza so yembeera Putin gyalimu ku ndagaano eno naye Russia egamba kabajetegereze ku nkomero ya byonna be bajja okusalawo oba bagenda maaso nayo oba nedda. Ng'enteeseganya zino zigenda maaso embeera yo mu lutalo oba mu ddwaniro eri etya? Olutalo lukyagenda maaso kuba ceasefire tennatandika. Russia tennaba na kujikkiriza. Ojjukira wano bwe twali twogera ku bya Isirayiri nti ne baamala ogiteekako omukono essasi lyatokota okutuuka mu ssaawa esembayo olwo ne balyoka bazikiza. Bw'oba ojjukira ceasefire ey'e Lebanon wakati wa Hezbollah ne Isirayiri ne ceasefire ey'e Gaza wakati wa Hamas n'Abayisirayiri. So kati tebanatuuka na ku ddaala lya kusayininga so ye mundu ekyagenda mu maaso. Namukiri ekikeeseza olwaleero Russia ekoze obulumbaganyi e Ukraine mu kabuga ake Kyiv era muntu omu myaka 47 abadde mukyala afiiridde mu bulumbaganyi obwo n'abalala bawerako n'abafuna ebisago eby'amaanyi. Russia erina obulumbaganyi bw'ekoze mu kitundu eky'e Odessa mu bukiikaddyo bwa Ukraine abantu 4 ne bafa. Mu kiseera kyekimu okuva ku lunaku olwa Sande waliwo ebikwekweta ebipya Russia bye yagguddewo mu kitundu eky'e Kursk. Kati bino bibadde bitundu eno ku mainland Ukraine. Kursk ke katundu kali ke twogera kakali munda mu Russia. Ukraine ke yayingiramu omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde ng'ekabaddemu okutuusa kati ku bikwekweto bino ebipya. Kati ku Sande nga enteeseganya zino zibindabinda eza Saudi Arabia, Russia yaggulawo ebikwekweto ebipya. Omwali okozesa drone ebikompola n'abasirikale abamu ne babayisa mu mikutu gya gaasi egitakola mu kiseera kino olw'olutalo. Kati bagikozesezza abamu ne babayisa omwo okuzinduukiriza abasirikale ba Ukraine. Era abamu bwe bakitegedde nti babeetoolodde ne batandika okutambula nga bo bennyini badda emabega. Era mu bulumbaganyi obwo Russia eyina abalwanyi ba Ukraine abawere Kursk be yatutte nga be bayita ba prisoners of war. Ebyo byonna bya lutalo luno. Kakati okusoomozebwa okumu ku Ukraine kwefunye Kursk kuvudde ku buyambi bwa America kuvaawo nti satellite data mawulire aga ag'ekikesa aga satellite Ukraine ebadde egakozesa okutegeera ebimu ku Barussia bye bazzaako naddala obulumbaganyi obw'ebikompola nga America Russia air defense Ukraine ng'ekozesa air defense system zaayo etegeera mangu nti kati waliwo drones oba ebikompola ebijja okusobola okubikuba nga tebinnaba kutuusa bulabe ku bantu. Kakati era zandibadde zigiyamba nako okutegeera bano abadde bayise mu mikutu gya gaasi. Kakati olw'okuba obukese obwo America yabadde ebugyewo nga Trump bwe yalangirira kyekimu ku byayambyeko Russia okuzinduukiriza bano ne batwalako ekitundu kinene. Ampuliriza onojjukira nti Ukraine bweyingira mwezi ogw'omunaana yatwala ekitundu ng'obugazi kisoba mu square kilometers 1300 kyekitundu Ukraine kye yatwala. Naye mu bbanga lino ettono erisembyeyo kutandika n'omwaka guno Russia erwanya ebitundu 8 ku buli 10 eby'ekitundu ekyemaze okubyeza. Mu nnaku ntono okuva ku Sande okutuuka ku Lwokubiri awo wokka nnaku 2 Russia esobodde okuwamba obwalo e Kursk obukola square kilometers 10. So mu nnaku zino ng'okwogeraganya kugenda maaso ate Russia yeeriisa nkuuli naddala mu katundu kali ake Kursk. Naye ne Ukraine nayo tetudde erina obulumbaganyi obw'enjawulo bwezeekola. Waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa ku lunaku olwokubiri lwennyini olw'enteeseganya e Saudi Arabia. Russia nayo yakoze Ukraine nayo yakoze obulumbaganyi e Moscow kati seeno ku nsalo wabula mu kibuga Moscow. Mu bulumbaganyi buno yasindise drone ezisoba mu 300 nga zonna zoolekera ekibuga Moscow. Bukyalutalo lutandika Ukraine yabadde tesindikanga ko drone zinyingi bwe zityo e Moscow
obulumbaganye badde bukolayo naye buno bwe bukyasinza okubeera obw'amaanyi bwe yakoze ku lwokubiri lwennyini ng'eringa eyeesasuza ku badde bigenda maaso ekasi mu bulumbaganyi obwo mulimu abantu 3 abafiiridde mu kitundu ekyo ekyekasik era Ukraine era n'obulumbaganyi obulala bwe yakoze mu kitundu ekye Dnipro mu kitundu ekyo yasobodde okusindikiriza amagye ga Russia ekitundu ekyo kiriraanye omugga ogw'e Dnipro mu kukikola neetaasa oluguudo abarasha lwe babadde boolekedde okutwala era ekimu ku byaleese enkyukakyuka mu kitundu ekyo waliwo enkyukakyuka ezaakolebwa mu bukulembeze bw'amagye omuduumizi w'ebikwekweto by'amagye ku ludda lwa Ukraine yakyusibwa mu Novemba w'omwaka oguwedde obulumbaganyi Ukraine bwekoze ku Russia nti ko kulwangana kukyagenda maaso era ku lunaku lwa Sande Ukraine nayo yasindika drone mu kitundu ekya Volga River region naye nga yazisindika butereevu ku kifo basunsulira amafuta ekifo kino obukulu bw'obulumbaganyi buno bwa mirundi ebiri ekisooka nti ekifo kiri wala nnyo n'ensalo ya Ukraine ne Russia ekitegeeza nti bulumbaganyi yabukola munda mu Russia kumbi kwefaananyirizaako n'obulumbaganyi bwe yakola mu Moscow. Volga River region eri kilomita 9 okuva ku nsalo ya Russia ne Ukraine ebyo ebikola ku Sande nga nayo bagikozeeko obulumbaganyi ekirala ekikulu nti ekifo ekyo kye yasindikira zi drones we bakolera amafuta ageyambisibwa ennyonyi ennwanyi z'eggwanga erya Russia so ye symbolism ali mu bulumbaganyi obwo Russia ku lunaku olwokubiri era nayo nesindika drone kati ku luno mu kibuga Kiev zaali zisoba mu 12 ezisinga obungi kuzo air defense systems zaziteeka wansi era okwawukana n'obulumbaganyi buli bwe nasookeddeko bufiiriddemu abantu munda mu Ukraine buno ogw'olwokubiri tebwafiiridde mu bantu kubanga air defense systems zakubye drones ezo ezisinga obungi mwabaddemu drones n'ebikombola n'ebisinga obungi byateekeddwa ku ttaka kakati Ukraine nayo wiiki ewedde nga tenakola bulumbaganyi obwo obwa Volga ku Sande mu wiiki eyo wakati erina obulumbaganyi bwe yakola neesobola okuwamba akabuga ake Kotlino ng'ekajja ku magye g'eggwanga erya Russia. Akabuga kano kakulu kubanga bw'okatwala oba ojje Russia ku luguudo olunene olugenda mu kibuga Dnipropetrovsk kakati ekibuga ekyo Russia ekyetaaga nnyo naye akabuga ako akasooka kasita Russia Ukraine yakeddeza wiiki ewedde kitegeeza nti ekkuba eddene eryo Russia lyeyina okukozesa ogende Dnipro baba bamaze okuligijjako so okudde ku kibuuzo kyo nti wakati mu nteeseganya okulwanagana kukyagenda maaso twagenda mukumula mbadde gamba nti enkyukakyuka mu bitundu ebyo by'e Dnipro esinze kuva ku kukyusa omukulembeze adomera ebikwekweto Major General Mikhail Drapati enkyukakyuka zaleese mu kitundu ekyo ze ziyambye ne Ukraine okufuna enjawulo mu bikwekweto byekola mu kitundu ekyo. Tuddeko kemabega Mwami Kasozi n'abuuza nti bwe yasemba okulaba Salva Kiir mu lujjudde omukulu yakola susu mu ngoye ze mu lujjudde embeera ye ey'obulamu eri etya ekyamusobozesa okuwakula entalo oba alinayo omukono emabega ogumuwakulira entalo kakati si ekyo kyokka oluvannyuma waaliwo n'olukuŋŋaana nga ye ssentebe wa ES nga bali Tanzania nga n'ekiwandiiko bakimuwadde ekiriko kyalina okusoma kiriko bakulembeze banne ono wa Tanzania ono wa Uganda naye bonna era yabatabulatabula ne kamukyazo wa Tanzania n'amutuuma Nsindala mukulanjula nowe Uganda mu kiwandiiko n'agenda ng'abatuuma Nsindala ngabanaga nti president wa Uganda n'aleeta erinnya lyamu naye nga abisoma ku kiwandiiko era nga Ssaabawandiisi w'omukago yali wali omulaba amwogerera mu kutu nti sebo oyo gy'osomesa ekituufu kiri bwe kiti netebereza nga gw'ogamba wamuwadde dde olupapula kwabijja naye nawe n'atabisoma mu butuufu bwabyo so embeera y'obulamu bwe okuba nga si yenungi si kyakyama kiri mu lwatu naye obwa pulezidenti bubeera bugazi obwa pulezidenti bubeera bugazi mu Guinea wali omusajja bamuyita Lansana Conte yafuga Guinea okumala ebbanga ddene
n'ekisanja kye kyasembayo akalulu yakasaba alina ku kitanda teri yamulabako kadala k'ebyobufuzi ng'asaba akalulu era ekisanja nakiwangu n'afiira na mu ntebe kakati e Cameroon waliyo omusajja amuyita Pobia afugira ku alimota bw'atabeera Bufaransa abeera Switzerland so ngagenze kolaki jabeera najjayo buzi waliyo omukolo gwa independence jakulembera akyalayo bukyazi naye eri jabeera n'olwekyo bwe tudda ku South Sudan omuntu alina okukimanya nti ababiri bano Emmanuel Riek Machar ne Salva Kiir bakiikirira ebirowoozo kumpi eby'amawanga gaabwe so si Sudaani yonna kati bw'otunuulira Salva Kiir olutalo luno lusikire ye kennyini teyatandikira mu SPLM mu Sudaani eyo waliyo entalo eza Anyanya 1 n'Anyanya 2 era nga abadinka be basingamu kati Salva Kiir yalina mu Anyanya 2 mwava oluvannyuma mu gy'ekinaana okwegatta ku mugenzi Dr. John Garanga bakole SPLA SPLM kakati okubeerawo okwe ye kifaananyi akiikirira interests z'abadinka banne era gwe bw'olowooza nti olwanyisa Salva Kiir oba okoze ensobi bakiikirira be banki kyotoola nti mu byonna byakola ne bwagugulana ne mukyala wa Garanga kubanga tebakwatagana tasobola kumusiba lwe baatabukenya mu 2013 wakiri yamusibira wakanga bwakoze kati Riek Machar kubanga ate awo abagenda kuleeta entalo munda mu badinka bennyini Kololo yatabuka ne Rebecca Nyadenge Garanga so obulwadde bumunafuyiza ekyo tekiriko kubuusabuusa naye ye mutwale nti mutwe butwe ogukiikiridde interests z'abadinka mu byobufuzi bye South Sudan kakati lwaki bakyamwagalawo banne okubeerawo okwe mu bunafu bwe kuba kumaakuma okuvaawo okwe ate kuyinza okubatabula nga buli omu alwana ani agenda okusikira agenda okumusikira mu kubeera omumuli gw'abadinka so kati okubeerawo okwe mu mbeera yonna gyaliwo ne bwabanga ali ku kitanda kubanga kiyinza obata ojjukira ate eno mulina abanwere be mulwana nabo bo bayina owaabwe akyalo kubanga Riek Machar ne Salva Kiir kumpi bali myaka gyegimu Salva Kiir wa 73 Machar wa 72 naye Machar akyayina amaanyi kiringa bubadola Biden ne Trump nti kumpi emyaka gyegimu nenga Trump ayina amaanyi nga Biden ayebye so kati Kiir ayebye tekiriko kubuusabuusa naye abadinka si beetegefu kuteekawo mulala akyali akabubi akasobola okuba kumaakuma mu kiseera kino nti wakiri basobola okuba n'embiranyi zaabwe naye bayina abagatta waggulu mwami Lubaliita naye n'aba n'ekibuuzo n'agamba nti mwebala okutuweereza saba Dr. Kaziwe ebya Russia ne Ukraine Putin akyabiyita bikwekweto ekyo kyakyuka mu butongole oluvannyuma lw'emyaka 2 egy'olutalo mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde Russia mu butongole yalangirira nti ekibadde ekikwekweto kibayita special military operation kyali kikyuse nga kaakati lufuuse lutalo era ekiwandiiko ekyo mu butongole yakifulumya ye mwogezi wa gavumenti ya Russia Dmitry Peskov mwezi gwali gwakuna so special military operation yali mu myaka 2 egyasooka omwaka oguwedde beeyubula ne bava mu special military operation ne bayingira olutalo era ebigambo byakozesa yaga nti kati Russia eri mu state of war byebigambo Peskov byeyakozesa era okuva olwo ne Putin takyayogera ku special military operation ekikulaga nti kiteeketeeke ne Putin kenyini kati mu bigambo byonna aluyita lutalo era bwe baali bakyusa erinnya ly'ebikwekweto bino ku lufuula olutalo baategeeza nti olutalo lwe baalimu tebaali na Ukraine wabula baali na America era oluvannyuma Putin n'ategeeza nti olutalo bwe luba lwakuggwa ayagala kuteesa na America butereevu kyekirwa ky'omula nti kati ayogera na America si na Ukraine ekyo kyekyali ekirooto kya Putin okuva ku ntandikwa nti luno olutalo si lwa Ukraine lwa America bwe luba lwakuggwa tulina kuteesa n'ennyini lutalo so si omutume sebo emboozi tebankana awangale Ssaabasajja 88.8 CBS FM